Abaana ba Katonda, bassebo ne bannyabo ab'omuwendo omungi mwasize mutya, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Wiiki ebagendedde etya? Weewaawo embeera yo si nnyangu n'akamu, naye olw'omulwanyi waffe tujja kuwangula. Ekisujja kinnuma naye nebaza Mukama nti nsobodde okwogera. Mbasaba essubi lyaffe n'okukkiriza kakibeere ekyokulwanyisa kyaffe. Nga bulijjo ssaawa bwe ziti Ssabbiiti ku makya ze ssaawa mwe tuwuliriza omulimu gw'enjiri oba missionary report, nga n'ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi ogwokusatu 2026. Bannange eno Ssabbiiti yaffe omulindwa, Ssabbiiti yaffe ey'e13 mwe tuweereze ekirabo eky'omuyiika okugenda eyo gye tutatuuka. Ssabbiiti yaffe ya leero yeekomekkereza koota yaffe esookedde ddala mu 2026, era nga n'ekirabo kye tugenda okuwa bulijjo kye mbagamba kigenda okuyamba pulojekiti ezisangibwa mu South Pacific Division, nga eno yawabadde wava omulimu gwa koota yonna. Mubaddemu ddo ddala ensi eziwerako gamba nga New Caledonia, Vanuatu, Fiji, Papua New Guinea. Kale bw'onootoola ewala pulojekiti nnyingi ezigenda okukolebwako. Saba Mukama abampeera omukisa. Gwo omulimu gwa leero era guvudde mu nsi eyitibwa Papua New Guinea, era nga guliko omutwe ogugamba omusajja ow'okugulu okumu, a man with one leg. Nga n'oyo ow'okugulu okumu agenda okutottola emboozi ye ayitibwa Sam. Awo nno nze mukyala Rita Nola Waluŋŋama ne ndyokanga okutuusaako. Sam atandika bw'ati emboozi ye. Agamba nti bwe yali akyali mu kitundu ekya Pawupawu mwe yali abeera, ebyobubbi, obwamalaaya, okukozesa ebiragalalagala byali bya birijjo munnange, nga si bye biri awo ebitiisa. Era Saamu agamba olw'okuba ebyo byalinga ebya bulijjo, kale ku myaka gye emito nnyo yatandika okukozesa ebintu ebyo, yatandika okukozesa ebiragalalagala. Era n'ebiseera munnange ebisinga yabeeranga ku street, anti abantu ab'ebiyagayaga batera nnyo okwagala okubeera ku street. Samuel agamba nti ng'awezezza emyaka egy'obukulu 15 munnange yeegatta ku kibinja ky'abayaaye, abamenya b'amateeka. Era ng'amaze okubeegattako yatandika bino, yatandika okubba wamma ggwe nga bw'amala okubba bagenda ne batunda ebyo bye bamaze okubba. Bwe yatandika omuze guno munnange kyaleetera ab'omu maka ge bambi okumukyawa, ng'abaleetera ebizibu, anti baba bali awo bamukutte bannanga ate ne basasula. Saamu agamba kino nno yakikolera ddala ebbanga eddene, naye nga ye tayagala kumanya birala, kubanga ye yali amaze okufuna omulimu. Yabikolera ddala n'atuuka n'afuna n'omukyala n'awasa. Kale famire ye, mukyala we yali asabira mu kkanisa ya SDA. Kale baagezangako okumubuulira ekirungi eky'okugenda ku kkanisa, okugenda okusaba, nga tebimukwatako, nga tayagala kumanya. Omulimu guno ogw'okunyagulula n'atunda ebintu gwali gumufuukidde ddala ng'agufunamu. Naye Saamu agamba nti lumu nga bagenda banyagulula. Ti naye bamaze okunyagulula, poliisi yamugoba n'emugoba. Saamu naye n'ateekako embiro ti mukudduka ennyo abapoliisi tebamukuba ate amasasi. Bwe baakuba amasasi baakuba mu kugulu okwo okumu. Bagenda omukwata omutwala mu ddwaliro, bannanga okugulu kwali kumaze okufa, ng'era okugulu kulina kutemwako. Mangu nnyo okugulu tebakutemyeko, Saamu tasigaza okugulu okumu.
awo weva omutwe gwaffe omusajja ow'okugulu okumu. Olw'obubbi n'okulemera mu kibi, Saamu yatemwako okugulu kwe. Njagala owulize biki ebyaddako. Saamu agamba nga bamaze okumutemako okugulu kwe, yatuula n'atandika okufumiitiriza. N'alaba nga yali weewaawo baakuba kugulu, naye senga baakuba mu kifuba yali waakufa. Wano watandikira okugamba nti banaye senga nnafudde nandibadde sobola kwenenya eri omutonzi. Wano yakitegeerera nti Katonda yali afaayo nnyo eri obulamu bwe. Saamu agamba nti naye newankubadde yali atandise okukyawa ebintu ebimu olw'okugulu kuno okumu kwe yasigaza, teyalekeraawo okugenda eri mikwano gye. Yagendangayo gye baakuŋŋaanira n'omugulu gwe ogumu ogwo n'emiggo. Ku luno nga tanywa nnyo kale ng'akozesaako katono. Nti naye lumu aba atudde mu bitebe ebyo gye baakuŋŋaanira, ataddemu headset zino awuliriza akaliidiyo akamu, ataddeko omuziki gwagendanga kuvuga, ogwo ne guvaako. Nti naye aba akyali awuliriza, waliwo akayimba akajja ne kayimbibwa kaatawulirangako mu bulamu bwe. Agamba kaaliko omutwe ogugamba Jesus take the wheel. Mu Luganda, Yesu twala namuziga. Ebigambo ebyakalimu agamba byakwata ku bulamu bwe, byali bimufumita. Amazima ga Katonda mu ggulu, nti n'atandika n'okufulumya amaziga yeyeko olw'ebigambo ebyali mu luyimba luli. Agamba nga amaziga gamususseeko, yeesembulula mpolampola, n'ava mu nnyumba kiyumba kyabwe kye baakuŋŋaaniramu, n'addayo ewaka, naye ng'oluyimba lukyasigadde mu matu ge. Saamu agamba oluyimba muno lwatandika okukyusa obulamu bwe. Oluyimba bannange omuwulidde oluyimba. Agamba oluyimba nga lukoze ku bulamu bwe, talina muntu wadde gwe yanyega wadde mukyala we. Naye nti Friday eyatuuka, yawulira ate eddoboozi nga limugamba nti nno wandigenze mu kkanisa, genda ku kkanisa enkya Sabbiiti, genda Saamu. Agamba Sabbiiti ng'etuuse ku makya, eddoboozi eryali limugamba, yakwatamu engoye ze n'aziteeka mu kasawo, bw'atyo n'afuluma n'agenda. Talina gwe yagamba yenna nti agenda ku kkanisa, era yava awaka nga yambadde engoye ze eza bulijjo. Agamba bw'atuuka gy'atuuse gye yakyusiza engoye n'ayambala eza Sabbiiti, era n'atuuka ku kyaki n'asaba. Era Sabbiiti olwaggwa n'adda we yakyusiza n'ayambala ebigoye bye bino n'adda awaka. Abawaka tebaamanyako nti no Saamu yali atandise okusaba. Yakikolera nno ddala ebbanga ng'abawaka tebamanya, naye omukyala ayina we yakitegeerera. Omukyala bw'akitegeera nti omwami we agenda mu kusinza, bannange yasanyuka. Mukyala Saamu yasanyuka era teyamunyega. Saamu agamba ebbanga lye yamala ng'agenda ku kkanisa, ebigambo ebyayogera byamukwatirako ddala era n'awaayo obulamu bwe eri Kristo. Bannange Saamu ow'okugulu okumu n'abatizibwa. Bannange ng'abatizibwa olw'okuyiga okungi kwe yali ayize, bannange Saamu yafuuka omuminsane. Tugamba tutya? Baatandika okumuwa okulabirira amakanisa. Mukitegeera? Ate n'obuweereza bwe n'atandikawo naye amakanisa. Banne tugamba tutya? Katonda asobola okukozesa ekyo kyo, njagala okikkirize gwali awo. Ampuliriza. Calling keeneekunona togaananga. Kale Saamu agamba obuweereza bwamunyumira bannange, n'asalawo agenda asomeyo ku koosi eddala n'omufuukira ddala afuuke omusumba omujjuvu. Bw'atyo yeegatta ku ttendekero lya Aumau Adventist School of Ministry era asoma. Saamu agamba musanyufu nnyo era teyejjusa lwaki alina okugulu okwo okumu, wabula yeebaza Mukama olw'obulamu n'okumuteeka ku pulogulamu ey'okumuweereza. Yeebaza bwebaza kubanga mikwano gye egisinga bye yabeeranga nabo ku street, abamu baabatta, abalala baafa. Ate ne yeebaza twaliwo ate banne abamu be yali abeera nabo ku street, ate munnange nabo bamu beegatta ku kisibo kya Mukama. Okumanya yeebaza bwebaza Saamu agamba bwaliwo olukuŋŋaano tabamuluka olwali olwa PNG for Christ. Olwo yali lumu yalondebwa okubanga yakuuma obutebenkevu.
era ne yeebaza bw'olwo tewaliwo ekintu kyonna kyabaawo, wabula waaliwoko banna abamenyi b'amateeka. Omu ku bo yamuwulira ng'agamba, banagenze njagala kugenda mu maaso nzikirize Kristo. Banne ne bamugamba, naawe togenda, lwaki ogenda mu bintu ebyo? Naye yeebaza Katonda nti mukwano gwoyo omu eyali ayitibwa Roni, munnange naye yajja mu maaso ga Musumba n'amugamba, Musumba njagala kubatizibwa. Bannange Musumba yabatiza Roni era ne bakwatagana wamu ne Saamu. Bwe bakwatagana nga bamaze okutwala obulamu bwabwe eri Yesu Kristo, Saamu agamba nti beegatta wamu ye ne Roni bali ku kaweefube wakuwangula bantu okubaleeta eri Kristo. Tugamba tutya? Saamu ne Roni bagamba nti bo beetegefu okugoberera emisingi gya Bayibuli. Samwiri agamba nti Katonda okumanya mulungi takomye kumuyamba kumugabirira, naye amukozesezza okulembera abantu okujja eri Yesu. Naye yaleeta abantu 95 okubatizibwa mu ngeri ya PNG for Christ. Yakwata ku kikoosi kye ne kimugoberera n'afuna abantu 95 ne bajja ne babatizibwa mu PNG for Christ. Tugamba tutya? Era wano Yesu waatugambira nti bannange, si nsonga oba oli mu mbeera ki, oba oli mu mbeera ya bubbi, ya bukumpanya, ya kukola ki, ya butaddiza bitundu bya 10 lwa buta, Katonda akyakwagala era afaayo nnyo gy'oli. Saamu ow'okugulu okumu yeebaza bwebaza, ebyokugulu tafaayo baayina kumu, ye yeebaza era kati asoma kufuuka musumba. Musanyufu nnyo kubanga aweereza Katonda omulamu era ajjudde okwagala. Mukwano gwange atudde awo, oweereza Katonda olw'okwagala kw'alina gy'oli? Omuweereza oddeza? Kati tuli mu Women for Christ Evangelism Impact. Olina kyotaddeko mu baasaayo okuwagira omulimu gwaffe ogenda mu maaso ogwa Women for Christ Evangelism Impact. Guno gwokka gwolina omukisa okubeera nga okola obuweereza, okubuulira enjiri. Kyotasobola ababuulizi baffe bajja kusobola okukikola. Guteeka mu baasaayo, omulimu gugende mu maaso. Ono musunsuzi wakusabira gwe wenna awulirizza omulimu gwa leero, Ssabbiiti yaffe ey'e13 gye tubadde tulinda. Bambi beerako kyoteekamu awo ku baasaayo awo awali 13th Sabbath. Bw'oteekamu ekyo ekirabo kigenda kutuuka gy'otatuuka. Mukwano gwange, bambi waayo, kubanga ekyakooti eno kigenda kuyamba ku ssomero lyaffe erya Amaworo Adventist, eriyamba okubuulira abantu, okubuulira amawulire era nga beetegefu okubunyisa amawulire amalungi mu kibuga ekya Pawu Nugini n'ebirala bingi nnyo byenzizze njogerako okuyita mu kooti eno. Webale nnyo, webalire ddala kwagaliza Ssabbiiti ey'essanyu. Next Sabbath tutandika koota yaffe ey'okubiri. Mukama akibabalire buli awaddeyo. Happy Sabbath.